Happy birthday, dear Seki. Happy birthday, dear Seki. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Seki. Happy birthday. Oiga what you wish to. Sai sopra sai sopra sai sopra Why? Salam. Lleva. Hatusindi si happy birthday. Mama tusenge nyatabda mesha lero mazali. Bado. Sijia. Tukugobye mu byaffe. Okubanga lero nze mazala. Kusa mama omubuuza. Unabuza ke. Amina mzee. Kirungi weewale wange muganda wange. Thank you so much. Amina. 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 Wewe wanakujuaje? Mama. Webali nnyo webali ddala. Alese. Anaatera okubatuukako. Anaatera okubatuukako. It's okay. Yes, sir. Asante. Yes, sir. What? 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday, dear Seki. Wow. How old are you now? Tukirege. Ebisokuba kitiddo kitugamba. Wow. Kitakulyeko. Brother. Svare. Wow. Segi agenda gala kubasawo bamujjanjaba. Agita tagiwoomya nze neewaddeko nzanga budde. Where is your doctors? Hello, doctor. Today is his birthday. Yeah, thank you for taking care of him. Come. Thank you so much. How old are you? How old are you, Mom? Oh, you're sweet 16.
How old are you today? Thank you for the care and love towards him. Thank you so much. Where's that? Hello, doctor. Hi. How are you? I'm fine. Yes, Mama is back. They would like to serve you all, doctors. Thank you so much. Thank you. Big man now. Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV bwe bityo bwe byabadde omubaka Honorable Segirinya Muhammad nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi nabikuwadde olunaku lwajjo ate njagadde olwaleero nzije mbeere nga tubitematemamu mu ngeri egezaako okubanga esinga wekyabadde olunaku olwajjo. Kakati Honorable Segirinya Muhammad nanga bwe nakutegeezezza nti yawezezza emyaka 36 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano omwaka gwali gwa 1988 bamuzaalira Masaka ali mu kibiina ekya National Unity Platform era nga yakiikirira constituency emanyiddwa nga Kawempe North eyo nga gye yakola ebintu eby'amaanyi ennyo. Segirinya Muhammad yamanyikibwa nnyo wakati wa 2011 2016 2020 nga eyali kansala akiikirira Kyebando era nga akiikirira yali akiika ku City Hall nga kansala ng'akiikirira Kyebando era yali amanyikiddwa nnyo nga eddoboozi ly'Ekyebando omubanga mujjukira Segirinya Muhammad. Mu mwaka wa 2011 Segirinya yavuganyaako ku bubaka bwa Parliament Kawempe North era mu mwaka ogwo gwa 2011 bamuwangula mu kalulu aka 2016 ku kaadi ey'ekibiina kya FDC yajja mu kamyufu ku Kawempe parliamentary seat okuvuganya ng'omubaka era ne batamuwa kaadi ne bamuwangula bakuba akamyufu yajja n'avuganya ku bwa kansala ng'akiikirira Kawempe North ku City Hall era n'awangula mu kalulu ako kennyini aka 2011 2021 Segirinya Muhammad najja n'avuganya ku bwa MP Kawempe North ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform era bamujjukira essaga eyaliwo ey'amaanyi ennyo nga waliwo abaali baagala okumma Segirinya kaadi naye embeera nemala neetereera Segirinya n'afuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform n'abeera ng'afuuka omubaka omujjuvu owa Kawempe North ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka wa 2021 nga yakamala emyezi mitono nnyo mu Parliament ng'omubaka Segirinya Muhammad bamuteekako ekibaluwa kye bakuntumye kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 3 gwali mwezi gwa 9/2021 ekitongole ekya Uganda Police kyamuteekako ekibaluwa kye bakuntumye nga Segirinya bamulanga ogw'okutema abantu ebijambiya era ne bamutegeeza nti alina okulabikako oba okweyanjula ku kye bayita CID oba Criminal Investigation Department ng'alina okuba ng'abuuzibwa 45 olw'ensonga z'ebijambiya eby'e Masaka. Omuntu eyali mu ggwanga erya Netherlands nga bamuwandikidde ekibaluwa nti ssebo oyina okubaako byennyonnyola ku bijambiya ebyatema abaakubigambibwa nti abantu e Masaka abaatemwatemwanga oyinza okuba oyina ky'omanyiiko ku bijambiya ebyo. Bamuwandikira ebbaluwa ne bamuyita ku poliisi omusajja atwera naye neyeemulugunya nti nze omuntu eyali mu ggwanga erya Netherlands ndabika ntya ng'ate nze yatema ebijambiya e Masaka. Omuntu ali ku level ey'obubaka bwa Parliament Honorable Segirinya Muhammad goyinza okukkiriza nti yali omu ku baatema abantu e Masaka. Kakati olunaku lwajjo gabadde mazaalibwa ge naye tetwabadde na budde bukwanalayizingira ku nsonga nga zino twagadde tukuleetere bino ate oyongere okubanga otegeera ebikwata ku mubaka Honorable Segirinya Muhammad. Segirinya okuva lwe yagenda mu kkomera nga bamaze okubanga bamusiba musajja wattu yaweebwa obutwa mu kkomera okusinziira ku bigambo bye bye yavaayo n'ategeeza bwe yali agenze mu ddwaliro. Emabegako awo twawulirako deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Alex Waiso Mufumbiro ng'ategeeza nti Segirinya mu ddoboozi lye mu kamwa ke yantegeeza nti omuntu eyansiba baali bamuyita Mathias Mpuuga Nsamba. Ebyo abantu bajja kwongera obimanya naye nga Alex Waiso Mufumbiro yavaayo n'ategeeza nti omuntu ansiba nga Segirinya yabimugamba era ng'akyali mulamu asobola obbirumiriza yali Mathias Mpuuga. Buli omu ne yeebuuza
ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso, ki ekiyinza okuba nga kisibya omusajja amanyiddwa nga Honorable Segirinya, omuntu atayina buzibu ku muntu yenna, omuntu eyali atandise okukolera abantu be mu kaseera akatono. Nga bwe nkugambye, bamukwata bamuwandikira gwa mwenda naye ng'ali mu ggwanga lya Netherlands gye yali agenze okubeera ng'asakira. Jjukira nga bwe nakugambye, Segirinya Muhammad ono y'omu ku babaka abaali batandise okukola nga bwe baali basuubizza. Mu kaseera akatono yali amaze okukola eddwaliro abantu ba Kawempe North, amaze okubakolera eddwaliro, abagulidde ambulance, abakoledde ebintu bingi nnyo Segirinya Muhammad oyo. Wabula abasajja oluvannyuma lw'omutwala mu kkomera, omusajja yali talina buzibu na muntu yenna. Segirinya agenda okubeera mu kkomera eyo gye yafunira, gye yatandikira okufuna ebizibu ebimututte mu malwaliro ag'enjawulo, n'awunzika nga ayolekedde eggwanga lya Kenya ng'obulwadde bugaanye. Segirinya Muhammad olunaku lwajjo ng'abadde mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 36 egy'obukulu, era nga bwe nakugambye y'omu ku babaka abasinga obuto mu paalamenti. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa Desemba 2021 kooti y'e Masaka yamulimandinga ku misango 4, ne bamulimandinga ng'emisango 3 mbu gya butemu, omusango omulala gwa kugezaako kutemula attempted murder. Naye nga Segirinya Muhammad mubaka wa paalamenti gwe twogerako bamutwala ekitalya maximum prison, ne bamuteeka eyo ebbanga, era obujulizi bwatandika okuba nga bukuŋŋaanyizibwa, okwewozaako kwe katandika okuba nga kuwulirwa. Bannamateeka b'ekibiina kya NUP bagezangako ekisoboka Segirinya Muhammad, abasajja ne bamusiba mu by'okusaaga, era nga kati bwe twogerera bambi y'embeera gy'alimu etategeerekeka. Segirinya avudde mu kkomera, Segirinya n'atuukira mu bulwadde. Segirinya kati bwe twogerera ali mu ggwanga lya Kenya agezaako kuba nga afuna bujjanjabi, naye okusinziira ku bifaananyi by'olabye Segirinya alabika agenda kudda engulu, era nga wowulidde maama we bw'ayogedde ng'ayogera ne Honorable Zaake ku ssimu, kubanga Honorable Zaake twategeddeko nti yamukoledde birthday eyo, yakubye essimu n'aba nga abambi amusabirako ne yeebaza ne maama we okubeera nga amujjanjaba. Abakulu mu kibiina kya NUP bonna baavuddeyo ne baagaliza Segirinya amazaalibwa, okuli David Lewis Lubongoya, pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalala bonna. Kakati bwe bali kuba nga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, tuwuliziganye mu updates eziddako. Teeka message ya Segirinya mu comment section tubeere nga tugimutuusaako ate tuwuliziganye mu updates eziddako. Bwe bali kuba nga ogoberera